Shedi bana tutanso badiployinga ku restaurant ezenjawulo. Mutandisa okurecruitinga okudiployinga yo. Mwina be mutaddeyo ngaba mango shedi. Abawala betwatendesa obulungi n'abalenzi. Tubatanso bateka mu restaurant ezenjawulo. Nanti bintu byakulembeka obimanyi. Ntyo omulimu gwabwe gwe guliwa capital twabawadde buti busokola mannyo twabatendese bulungi. Bo bagenda beeranga mu restaurant awo. Bana bagagga bamala okulya basina bagagga. Bafe. Ngababeerawo siba weyita. Siba wabula baliawo. Ba restaurant bafe nga mango shedi. Era bo bamaliriza biru yabwe teri kwedi jowani aba restaurant. Bana bamala okulya emmere wetaaga okusokola amannyo. Ng'omwana abeera waawo omuwenyako obuwenya bwati najja n'akati na kusokola bulungi gosindika businisi gosindika businisi linyo nalijja kubanga ebyaddala n'omulaga wa wali ekikyamu oyagala kive gosonga obusonzi yamanya ekyokukola kubanga ebyadda abantu baji mwefumbita amannyo nga mwesokola gye mwesokola tulaba owulira akantu kali eri munda tokalaba n'ogiroge ofumisa ekimu n'omusayi buteebereza naye kati abaana bagenda beeranga waawo. Mwina kye mwakirowoozezaako nti eriyo abantu abamala emyozi mulaba nga tebasenyeza webale nnyo omuntu okwata ezo sente ng'omuntu mumusasula sente muk'okusokola munne amannyo yongerako nti bakirowoozezaako nti eriyo abantu abalina ebirwadde byabwe mu kamwa omuntu yakoma ku krisimansi ekinzaali kikyalimu kakati ng'omugamba asokole anaali enkoko totunuulira byeridde ebyo byonna bibeera mu bizinesi kisinziira oshede okimanyi gwe akola wano ku radio waliyo kwanga otaddeko bino ebyokumatu n'akusaasira n'abakimanyi nti era mba nfiiringa so takusaasira nagala naye mubeerawo mutya n'agagantu kumatu abaako ekikyamu kakati si byokka tubawadde ne toilet papers zebakozesa okwesangula ku mimwa kasalenga kasupu oba akantu konna nga kayise ku mimwa ng'ayanguwa emisinde Jeremiah otomalamu amaanyi naawe baziyita toilet paper buno basanguza ku mimwa nga supu abadde akuyiikidde okwesimula engalo Tuba wadi. Aleka ti omukwa toilet.